Mu NRM mwe mukolerani. Banga lyonna NRM lwaki egudde nga gw'obadde ogamba oli muntu mukulu. Era oludde mu NRM nga mugamba ne t-shirt temusobola zambala, temusobola sebe kwogera kigambo ky'NRM. Ate nga mwe mbadde 30 ku kyalo, ate nga mwe mulya ssente za mu 7, ate mwe musiba mu State House. Naye nga ate obuzibu mwogera mbu NRM egudde. Batano bamuzeeyi ku ground sibasanyufu ne bakasangwa abo b'ekibiina. Opposition entuufu erina ettima ku President Museveni n'eggwanga ne NRM erimu NRM mwennyini mwe muli abalina enkwene bannanfuusa abo. N'osanga omukulembeze ng'aludde mu kifo n'ogamba nti tebakuba ku kalulu fayini oli namba 2 w'eggwanga naye President Museveni omuyambyeko ki? Ago n'amala getukwetedde mawulire gaffe agatalinda ku Magala TV. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Ng'ebulambale okutuuka mu kalulu ka 2026 ebibiina bingi bikyagenda maaso n'okunoonya obuwagizi eri abantu n'olwalira abavubuka abawagira ekibiina kya NRM nga bano beeyita Batano bamuzeeyi ku ground batongozza omulimu gw'okusagulira President Museveni akalulu wamu n'ekibiina kya NRM mu ggombolola ya Bulo mu Butambala District. Obudde bwe tulina ffe Batano bwe tusigazizza kwegenda okwogezeganya bannaffe abatali balokole tubafuula abalokole. Era mbategeeza ebigambo bino President Museveni kano ke kaluwa akasoose okubanga abonna bonna bamwesimba bali bate mwemwesimba nako. Wabula kano ke kaluwa akedde abadde mu ntalo ng'ateekateeka abadde ababi. Kati olwaleero atandise okutandika okukulembera eggwanga lino tutandika butandisi NRM tenaluza kuva mu buyinza bassebo ne bali. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Kizito Robert bategeezezza abantu b'e Butambala nga President Museveni bw'atabangako mubi okuggyako abakulembeze abali mu bitundu byabwe abalemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abantu. Omutwe gwe era gwe sinzira gandi weesimbewo mu by'NRM naye okwesimbawo kutegeeza kubanga wasiga tosobola kukumbula wootaasiga. Sibo kiri? Awe wali obuki era abaana bange nabagamba abakulembera n'oyo nakati omwana owedde ayogera ebigambo nti waliwo obuzibu mu nteekateeka omukulembeze ow'NRM n'otugamba nti oli w'NRM omaze emyaka 3 mu nte abavubuka nga ffe ne tuvaayo era neebuuza n'abaana abakulembeze ba DPC ba PISO ba RDC baani temwina capacity kasita owulira ekigambo NRM Batano bamuzeeyi ekikolawo kujja kuwuliriza message gye boogera so okugira kutuggyeko obujoozi. NRM si ekizibu naye ekizibu mwe abakulembeze abeeyagaliza okulya nga temukuuta ne mutaggulawo. Era opposition entuufu erimu NRM naddala abo abakaddiridde mu bifo batagala kubivaamu. Ebyo nze mbyogera nze ekizibu. Mu ngeri y'emu n'agamba nti newankubadde beewaddeyo okukolera ekibiina kya NRM wabula ekibaluma bwe butasiimibwa bannakibiina kya NRM. Ffe nga Batano bamuzeeyi tuvuddeyo okwongera ku buwagizi bwa President Museveni era tuvuddeyo okulaba nga twongera obuwagizi mu NRM naye ekituluma nga ffe abavubuka byebintu bye tukola ebyobwannakyewa nga byandi bali bituuka mu maaso ga President naye nga tebasobola abaana bano okulabika nga batulabawo ne tusaba gavumenti eno abamu tetusoose kugenda kunoonya President tusoose kukola ku ground yensonga twali tumugamba ffe tuli babaddeebe ye bw'onalaba omulimu omulungi gwe tukoze ajja kutuyita kubanga ekituleeta kwe kuwagira President kakaluwa nga ye President. Ekyokubiri kwe kwongera NRM amaanyi n'okukunga abavubuka ababadde mu opposition bajje beegatte mu NRM. N'olwekyo tusaba President ategeere nti bwe tuba tukola omulimu guno mulimu n'aba NRM bannanfuusi tuliredde bagambako. Ku mukolo ogwateekeddwa Ssaabakunzi wa Batano bamuzeeyi e Butambala Ssegawa Aniwalu ono ategeezezza nga basanze okusoomozebwa eri abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NRM
ababalemesa okutuukiriza emirimu gy'ekibiina. Wani walo coordinator w'abatano ba Muzeeyi Butambala. Tuzze songa tulese wano tuzze okunoonyeza NRM akawolo mu Butambala. Tusanze okusomozebwa kunene nnyo mu Butambala wano ng'ebintu bingi tubifuna lwa kulonda opposition. Tugenda kulwana opposition paka nga tugimaze mu Butambala nga tewalinamu osobola sanga opposition. Abavubuka abavuddeyo okulwanira NRM tusanze obuzibu okubeera nga ba NRM bakansangwawo ate batukuba ebikono batulemesa ogenda tulina okugenda. Bw'ogenda n'onnyonnyola omuntu ng'ate nkya yaddayo n'amugamba awo bayaaye awo bakyamu kati nza nnyonnyola ekibiina kyo ate ompita otya omuyaaye. Kale ffe abavubuka twewaddeyo ne banatuyita abayaaye tujja kanoonya paka ng'akalulu kakyuse ne kabeera waggulu nnyo aka President Museveni kuba abavubuka twayambadde. Abamu ku bavubuka batuuse okwevuma abakulembeze abalondebwa be bagamba nti bekkusa bokka na bokka ekibawaliriza okwetondera omukulembeze w'eggwanga olw'obukulembeze obwalondebwa mu Butambala kye bagamba nti ensonga lwaki bo tebafiirwako. Batusiba mu buli kaseera abageto mujje tugenda mu kulaala egindi abageto mujje tuleese gundi nenge ekyamazima we are working for nothing. Abasajja bakusa mbuto zaabwe kuba nabo bennyini twandigenzeyo nga tugamba bagenda tuweereza. Abasajja tebatuweereza bamaliriza baweereza mayumba gaabwe. They are not serving for God and our country but they are serving for God and their family. Even not for God and their family, they are serving for themselves only. Bwe buzibu nga banansi bwe tubadde tukyasanze nenga ngaffe abavubuka ba wansi tusaba gavumenti ya President Museveni etukwasizeeko etuyambeko tulabe nga tuva mu bwavu tuli wamu nayo. Ebibiina by'abavubuka ba ghetto nga bali ekkululu nolanga President bano bawadde amapikipiki bano bawadde emmotoka bagende babekulaakulanye bano bawadde amatamu bano bawadde ente bano bawadde embuzi. Ebutambala tetumanyi yes batusonyiwe ekiba kyajja bubi embuyaga ne gukunta akaledi ne kagenda ku topo gye bakateeka si ffe tuwakateekayo wakanga batugenda ku ballot paper nononya we na makinga Museveni ne cabinet yo n'okugoberera okutuuka wansi jakaluwa kane kagenda nga NRM zogo musango tebagunvunaana. Bo abamu kubasuubira okwatira NRM bendera ku mitendera egy'enjawulo mu Butambala bagamba nti balina essuubi ddene nnyo eri bataano ba Muzeeyi kubanga babayambyeko okusabulula obulimba mu bantu obwasiigibwa abantu b'oludda oluvuganya. Tonul okuva mu gombolola y'omubulo nga nazovuganya ku kifo ky'omubaka omutalo wa Parliament ku kadi NRM. Fenga emisaayi emito bannabyabufuzi abato abazeeyo okuvuganya tulina essuubi ddene nnyo mu bataano ba Muzeeyi olw'ensonga tusaba bataano ba Muzeeyi batukwatireko mu field nga bwe tuli tunyweze ekintu tulabe ate nga NRM tugiza ku ntikko. Ffe nga bannabulo at least tufunyeko ku birungi ebivudde mu bataano ba Muzeeyi nti bataano okuva lwe bajja NRM yakola ki yakomawo mu disitulikiti yaffe era tutambula bulungi nabo tukwasaganya nabo bulungi. Ne baleeta ebintu bannamwe bwe muli nabo ne mubakuba enkokola mwe ne mubitwala olwo movement wansi mugigobawo. Movement irina gitandikira ku gulawundi wansi muleke kugamba nti bataano ba Muzeeyi ku gulawundi ng'ate ku gulawundi tetukola. Tulina okukola okuva wansi twambuke nga tukola ki. Ekyo omulamwa gwe tuliko olwaleero nti abantu bataano ba Muzeeyi balina okunnyonnyola abantu abaliwo n'abatali wano nti gavumenti ekola naye obukulembeze obuliwo mu Butambala bulemeddwa okutuusa services mu ngeri esaanidde ku bantu. Omulamwa ne guli tusaanye tufune abantu abanazza kino engulu batuuse services ku bantu abantu baganyolwe mu mbeera eyo. Nze Muyomba Siraaje Wagwa mundabiranga ddala ku basente ba disitulikiti ya Butambala 23 bano era baweze nga bagenda otambula nabo bokka abanawo bakadi y'ekibiina mu kalulu ka 2026. Steven Sekamate, Magala TV, agatalinda. Tukyongeddemu amaanyi kati waffe mu bulo mu tawuni oyambala obujozi bwa NRM bakuba bw'emikono kyekyo Muzeeyi naye nga luli ejjambala bakuba maki mayingi. Kitegeeza NRM ekomyewo mu ggombolola yaffe ne mu Sazala yaffe yonna ne mu Uganda yonna.